kiba ensimbu obwesimbu kye tutalina wano mu paalamenti yaffe kubanga abantu baatulonda nga tumanye ensonga zaabwe tujje tuzoogereko tulwanyise enguzi n'ebibaluma nye tutuuka eno ne tusirika era batuwaddeyo akasente oba batutiisizatiisiza ababaka bangi babatiisatiisa wano gwe bona olemera ku nsonga zino ez'obuli bw'enguzi naki tujja kuteekako kandidate ewuwo tumuteekemu ssente akuwangule tioba bona olemerako tujja kulwanyisa tetujja kuyamba owangule bwe bityo n'obusente obuyitiŋŋana mwamulaba Dr. Twaha yeeyita Dr. Musawo simanyi oba musawo ebyaddala oba musawo muganda simanyi naye anfaananira ng'omuntu eyasomako katoyinza ga nti wakibogwe ng'azunga bw'ayambuka amadaala waggulu ne wansi kuba ye twamukwatira mu kituli tumugamba ezo ssente miliyoni ana zizeeyo gye wazijje n'agenda nazo n'agakomawo n'aga nti bannanga ate abaazimpa bagambye nti kakati ffe twazikuwadda gw'omanyi kyozikozesa ye twamukwatira mu kituli naye n'abalala gye bali bangi biyitiŋŋana mu kizimbe kino kati ababaka embeera eyo bwetyo yeereetera ababaka okweyisa engeri gye beeyisa okuteesa engeri gye bateesa ne batya ebintu ebimu si lwakuba nti bakiboggwe kubanga bw'otunula paalamenti yaffe eno ejjudde ababaka abayigirivu obulungi tuli ababaka 557 naye ababaka 18 balina zi PhD doctorates ababaka 231 balina masters degree ababaka 251 balina bachelors degree ababaka 37 balina diploma kati abalina 6 senior 6 certificate bali 16 bokka kubanga ekirizibwa mu mateeka kasitoba nga olina senior 6 wagisoma so kati abaakoma mu senior 6 bali 16 bokka kati ogamba otya nti paalamenti yakiboggwe bana bokka be balina certificate ze basomera eyo bawa equivalent naye abasinga olabira ddala nti bayivu kati oyinza ga nti abantu abo abayivu tebamanyi kyakkola basobola okwebuzaabuza nedda lwambeera eno eriwo tutula n'omulabaka asobola okusayininga ekiwandiiko nti kakati bano tubagobe kubanga babbi namala neyebuzaabuza nti bampuddiisa kutomanyi kusoma kubanga ono omubaka kakasa alina waagwa either alina certificate ya senior 6 oba ki amanyi okusoma oluzungu webuzaabuza otya nti nze bampuddiisa ninduza bamukangakanga ng'amaze okubisayininga obwesimbu kyekizibu kye tulina ate si paalamenti eno yokka mujjukira 25 ababaka baabawa obukadde 5 okuggyeko mu term limits baali bayigirivu paalamenti ewedde baaweebwa obukadde 29 okuggyeko mu ku myaka so kati obuzibu bwe tulina obutali bwesimbu kubanga n'abaliwo nga basiniya bagamba nti bo babitegeera nnyo nakibabadde ebbanga lino lyonna lyonna ku nsonga ez'enkizo tobawulira naye ate bawulira nga bagamba nti obuzibu bwe tulina bannaffe abali wano abakiboggwe kati gwe atali wakiboggwe lwaki osirika ku nsonga ez'enkizo ng'ate oli mubaka wano kati ndowooza olaba obuzibu bwe buva mpandikidde sipiika amakya ga leero nga nziremu okumujjukiza ayinza okuba yeerabira agenda neerabira nti ndi full member wa parliamentary commission nga mujjukiza nti ndi member wa commission era nga mubuuza lwaki siyitibwa mu meeting za commission kiki kye bagezaako okukweka biki be bayisa omu bidirudiru ki be bagezaako okukweka neme kubimanya bwe neemulugunye ebbanga eryayita ne bagamba kale katumuyiteyokko bampandikira ebbaluwa ng'empita niira bakikola kigendere kubanga mu kaseera ako nali siri mu kibuga ku mirimu emitongole mutera otulaba tuli eyo kati tuli mu mambuka tuliwa Ssenyonyi annyonnyodde ebizibu ne challenge n'okusoomooza kwayita mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda nga babagambye nti ye teri mu bwesimbu bukyanga agiyingiramu okuggyako okubeeramu nga bamutiisatiisa saako n'omukugira okuweereza abantu be aba constituency nga ye bw'asaanidde okubanga akikola kubanga buli kadde abeeramu kutiisibwatiisibwa tujja kukola kino otakola kino kubeeramu nakugabana nsimbi nakubafugirira nsimbi okubagulirira okusobola okuba nga babasirisa obutoogera ku nsonga ziruma bannayuganda ebyo byadde bigambo bya Joel Ssenyonyi naawe obyewuliriddeko naye era tetujja kyewunya paaliyamenti yeeyo okuggyako kati nga opposition eno weeri kati ssaawa zino yeesobola okutakulatakula ku nsonga tebifaanaganako nga opposition eyaliwo kubanga tujjukira birungi ebiseera biri nga leader of opposition tayogera abeera eyo ng'asirise olw'ensonga nti abeera ku musimbi ng'agabana
ng'ebimu bamusirisa obutatakula ku kino. Ensonyi zibakwata bukwasi nibagaa kati kubaako nekyoyogera ku kino okulaga nti n'opposition weeri naye kaakati eno opposition ebadde endalamukko era tulaba nga ekintu babadde bagezaako okuba nga bakittakula. So tugende maaso n'okusabira ababaka baffe naddala bwe tusindika mu paaliyamenti okuba nga basigaza omwoyo gwe gumu nga gwe balina nga babasaba akalulu okusobola okuba nga basigala baweereza abantu bamwe nga tebaweereza bakulu mu paaliyamenti na committees ezibateeka ku nninga wabula basigale nga bali focused mu kuweereza abantu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kino kyange naawe okusobola okuba nga tufokasinga n'okubakubiriza n'okubagamba obutatiirya ne babeera determined ne batabeera kubanga mitima gyabwe miyabayaba. Ntegeeza nti oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba nga otuudiza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza nti nno gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba nga osobola bulungi nnyo otweyungako obeere ng'ofollowinga bye tukola. Mbaanirizaako nnyo abali emitala w'amayanja nkimanyi temuva ku Yugi Update TV. Mikwano gyange muzikirize mbasiibule mweraba tugenda kuba nga tukomawo.